Olunaku olwaleero mwe mwenna abali ku Kyayiti ku YouTube channel yaffe, olunaku olwaleero mbadde njagadde tunyumyemu. Musobola nammwe kennyini okukomentinga abali ku YouTube, kuba abali ku Facebook kye ngenda okwogerako mmwe nabadde nakitaddeyo dda era mwakomentinze dda ne mwogera endowooza yammwe ku ekyo kye nataddeyo. Kakati mmwe abali ku YouTube essaawa nammwe tunyumyemu ate nammwe mukomentinge ku nsonga eno gye ngenda okwogerako. Okusookera ddala badde njagala osobole okuneegattako, gwe tannaba kwegatta ku channel yaffe, subscribinga bulungi nnyo, ennyigako akukola bakalwedi, tusobole okugenda mu maaso ffenna nga tunyumyamu, tumanya ebintu byonna mu nsonga zonna naddala ez'obufumbo. Olunaku olwaleero kye njagala tunyumyeko oba twogerekokko, nammwe mulina okukomentinga ne mukubaganyaamu ku birowoozo ku nsonga eno gye tugenda okwogerako. Kye njagadde obbabuuzaamu munziremu mwe bennyini abali ku YouTube, kyandibadde kirungi okubeera nga essaawa ey'okwebaka etuuse ate mukyala wo n'adda ku ssimu. Gwe n'odda mu buliri ne weebika bulungi blanketi, naye mukyala wo ye n'adda ku ssimu, n'adda ku WhatsApp, n'adda ku Facebook, n'atandika okukuba, n'atandika okuseka ng'alagira ddala nti byali mu kutunuulira bimusanyula ate nga gwe weebase. Ndakubalaga mujja kuba ndowooza mulaba akafaananyi ako ke nataddeyo ako. Gwe kubamu akafaananyi nga olaba akafaananyi ako, nga ye ggwe omwami oyo ng'oli ye mukyala wo, oba kale kitwale nga y'oli ye mwami wo nga ggwe mukyala gwe yeebase. Gwe muli owulira otya ng'olaba nti time yakukola mirimu gya kiro naye ate mukyala wo tava ku ssimu, alemedde ku ssimu, alaga nti byali mu kulaba bimunyumira, tayagala givaako, gwe takufaako kubeera nti mutuukiriza ensonga zammwe ez'ekiro mubeere nga mwebaka. Gwe ensonga eno ogyogerako ki? Kyandibadde kirungi omukyala n'abeera ku ssimu oba omwami n'abeera ku ssimu nga time yakwebaka? Sooka ombuulire oba sooka otubuulire gwe ndowoozeyo olowooza otya? Kuba ebintu ebyo nsuubira mubirabamu bennyini, mubeera mu buliri, munno n'abeera ku ssimu nga takufaako, n'alaga nti byali mu kulaba ku ssimu okwo bimunyumira, gwe n'akuggyako ebirowoozo so nga ate muli mu buliri babiri mwekka, n'alaga nti ate waliwo baali mu kunyumya nabo ku WhatsApp oba ku Facebook. Ekintu ekyo gwe okiraba otya nga muli bafumbo? Njagala nnyo oyogere oba okomentinge nga weetaddemu akafaananyi nga ye ggwe, weetekemu ekifaananyi ekyo nga ye ggwe essaawa eyo. Gwe muli owulira otya? Tutereeze amaka, tutereeze obufumbo. Ebiseera ebisinga bintu bingi nnyo ebiremesa obufumbo, nga kintu kizibu nnyo oba ekireetera omusajja okwenda oba omukazi okwenda. Ekintu oyinza okukiraba nga ekitono ennyo ekitalina nnyo mugaso ng'obadde okitunuulira, naye ate nga kya makulu nnyo. Kuba ekiseera ky'okwebaka ojjukira omusajja tasiiba naawe olunaku lwonna lulamba, ate naawe tosiiba na musajja. Time gy'owandibadde ow'omusajja ate n'ogimala ate era ng'oli ku ssimu. Kati n'olwekyo abakyala nammwe abaami kino kibeere ekyokuyiga. Mu budde bw'okwebaka oba omwami wo akomawo, kye nkusaba weesonyiwe kye bayita essimu. Kuba essimu ezo mulaba zikyasinze okukyankalanya amaka ebiseera ebisinga. Kuba ojja kubeera ku ssimu okumala akadde akawanvu, omusajja omugezi yajja kulinda weebake, essimu eyo asobola ogikuggyako oba asobola ogikubbako n'agitinkuula buli kimu, alabe kiki, lwaki tova ku ssimu ekiro, baani b'oyogera nabo. Ate ekirala agenda kubeera nga yeeraliikirira ng'alowooza nti omukazi wange baakola ki, baamutwala dda. N'olwekyo kirungi abakyala ne mwesonyiwa essimu. Ate nammwe era abaami, era naye w'obeera ku ssimu mu budde bw'okubeera n'omukyala wo, era naawe omukyala wo yeeraliikirira, akuggyamu obwesige, atuuka essaawa n'alowooza nti kirabika olina abakazi b'okola ki, b'onyumya nabo buli kaseera. Kuba obudde bw'okwebaka bubeera bwa kwebaka. N'olwekyo abakyala oba abaami mwesonyiwa okubeera ku masimu ku budde bw'okukola ki, ku budde bw'okwebaka. Beera n'omwami wo naye beera ne mukyala wo munyumyemu.
eyo time ebeera ya mwami wo oba ebeera ya mukyala wo munyumyemu okitegeera. Mwebale nnyo mwegatteko ku channel yaffe temuvaako bingi bijja kujja ebyenjawulo. Nabagamba Facebook weeri eyitibwa Kyayiti ne YouTube yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Mwebale nnyo mweraba.